Finally nkuletedde highlights best moments ezabaddewo nga Honorable Fiona Nyamutoro ayanjula Lwana Lulenziru Eddie Kenzo maka gaabwe wali eri e Buziga. Munnange wali ku SMX Media mwe n'abanyumirwa Eddie Kenzo wamu ne Honorable Fiona Nyamutoro olunaku olwaleero ngenda mubakuba mu full details kubanga buli kamu sigenda bbeera nga nkalekayo. Yensonga ki ngenda kugamba subscribing onyigende ku notification bell eyo tojja kubeera mu missinga updates naddala nga zineeno nga tetunnabeera nga tutandika n'okutandika. Actually kansoke nkujjukize ku Sheikh Mukasa Shafiki eyavuddeyo kubeera nga akutaasa embeera enzibu gy'oli mu kubeera ng'oyitamu. Gwe wenna oli mu kubonaabona tolina mukisa omulimu gwo tegutambula ky'okwatako kyekifa kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda kobeere ng'oli wabweru wa Uganda osobola omusanga awo e Bugerere oba n'omukubira ku nnamba ye y'essimu awo gyasobola nnyo okubeera nga omutuukirira asobola okubeera nga akutaasa mu bizibu by'oli mu kubeera nga oyitamu. Okay, tutandikirewa. Ngenda bera nga kuwa video oba highlights ezasinze okubeera nga zinyumira abantu ku mukolo gw'omukulu Eddie Kenzo wamu ne Honorable Fiona Nyamutoro nga we nagambye byatandikira mu byakusaaga ate n'olunaku olw'eggulo byatandikidde mu mbungo otumanyi ba bloga nange nenzija wano ku SMX Media ne nkutegeeza mbu Buziga waliyo ekigenda mu maaso kubanga omukolo gwe twabadde tumanyi gwokka gwabadde gwa Olisha M kati munnange Olisha M omuyimbi omukolo gwe tewali ali mu kubeera nga agwogera kati eyo ngenzeyo ki lwaki ate ebyo mbeera mbyogera kangende ku kyandeese omukulu Eddie Kenzo bambi essanyu lyabuze okubeera nga litta omukyala Honorable Fiona Nyamutoro ebyatandika ng'ebyokusaaga ye kati lwaki mbeera mbyogera ng'obutambi bwe buli kankutereko obutambi olabe buli kimu nga we kyagenze mu maaso oluvannyuma lw'eno story ngenda kuleetera analysis n'abagenyi ab'enjawulo ababaddeko ku guno eno omukolo ensonga za Rema Namakula sinabeera nga nzoogerako wabula zigenda kujja mu katambi akagenda okubeera nga kaddako gwe subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.